Yes, Bobby Wine agenda mu lutalo ne Yoweri Kaguta Museveni amaze okuba nti addusa abaana be ebweru ne mukyala we amaze okuba nti abeegattako. Now agamba kama nimbaya ali ready okufa n'omuntu wetwogerera Babi ali mu America mpola mpola lindire betugenda kutuusaako nga bulijjo. Tukwaniriza naterako mu kutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mukamuli amanya n'eddoboozi bamutambi kimso namba lukibo ya Maxudi Junior. Mwebale kuba nti mutambula naffe, mwebale kuba nti mutuwagala, mwebale kuba nti musubscribinga, mwebale kuba nti eva mujja wano tutambula ffenna. Nabagamba sireta parapase blood kuleetera gali agakasooka okuba nti gatuukawo then olyoka otambula nago mu ggwanga. Ffenna tukimanye ekitambula mu ggwanga, so nolwekyo ngenda kusaba tali wange ogambe taliwo nti yes tali waffe aze agakutuuseko mpola mpola nga bwe nabagamba nti sijja kukoowa kubaleetera biki ebigenda mu maaso mu ggwanga. Ne leero tuze tubituuseko nga birina okubeera. Wetwogerera Uganda yaligenda mu lutalo. Nkiddamu, wetwogerera Uganda yandigenda mu lutalo. Why? Recently, America yavaayo newandiika ekiwandiiko namutayika ng'egezaako okulabula Uganda, especially President Museveni nga emulabula okuba nti oba oliawo atandise okuba nti arresting aba political prisoners abatalina musango n'abantu n'okuttibwa kw'abantu by police ne army, era nga Abamerika bagenda mu maaso n'okuba nti bavumirira ekikolwa kino. Bagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo basendinga obubaka okuyita mu ambasada waabwe. However much President Museveni yagenda mu maaso n'okuba nti abalabula ng'abagamba nti ye ebya Africa bisigale nga bya Africa bo balina ebizibu bingi, ne recently mu kulonda kwabwe bateekayo amagye agasuuka emitwalo 2 ku street. Jukira mu America wabaddeyo riots mpola mpola. Agamba nti mmwe abagamba nti mulina democracy era bapreachinga democracy, lwaki mugenda mu maaso n'okuba nti mukola ebikolwa ebitirira democracy? Agamba nti Museveni agamba nti nze bw'obanga olina obuzibu mu nnyumba yo sijja ne nkulingiza era ntunulako sometimes nkutunulako kiso kya mbuzi banga takulabye kubanga eby'ennyumba yo tebiba bya nnyumba yo tebinkwatako. Naye neewuunya mmwe Abamerika nti neewuunya mmwe Abamerika buli kaseera mulingiriza nti buli kaseera munoonyako entalo, mugenda mu mayumba g'abantu mubalingize abali obwerere ekintu ekibi ennyo. So President Museveni yavayo n'abalabula kwogata media house zaabwe okuli CNN, Al Jazeera, kwogata ne BBC. Yavayo n'agamba nti abo basiga obukyayi, basiga obulimba mu bantu, bakola bareportinga false information zibayita PR, ogezako okuba nti bonoonya ensi yattu Uganda. Museveni yagamba nti kama nimbaya tajja kuva ku bukulembeze paka nga ye vision ze zayagala ziweddeyo. Oba oliawo ng'amaze okulaba omuntu asobola okuba nti amuddira mu bigere. Agamba nti abakulembeze bonna including even Bobby Wine tebasobola kuba nti boogera ku reunion of Africa and the regional cooperation oba regional union esobola okuba nti eyamba trade. Agamba nti East Africa gegamu ku mawanga ag'amaanyi, naye kigenda maaso n'okuba nti kimuluma nti paka ssaawa zino abantu bano tebagenda maaso n'okuba nti beegatta n'okuba nti obaoliyo abakola ebyobusuubuzi. So avudde n'agamba nti America mutwalize muli. America yavayo negamba nti egenda kusala ku Uganda obuyambi era nga wetwogerera battle like America yali ewa Uganda obuyambi ngeyita mu kitongole kimanyikiddwa nga American Aid. Mpola mpola nga gana mawanga g'Amerika agagezako okuba nti gakozesa ssente okuba nti gayamba ensi za Africa oba oliawo ezitakula n'enjavu ne mu buyambi obulala. Wetwogerera Museveni yakwata ebintu byonna n'abitwala e China ng'agamba nti ye mu communist tayagala bano ba capitalist kubanga buli kaseera ebintu byabwe bakuwa ebintu nga bagala kuba. Kyova olaba nti ennaku zino China egenda mu maaso n'okuba nti takinga over Africa ate especially Uganda nti omuchina n'omu Russia asensedde nnyo wano mpola mpola. And now twakitegereko nti mbu America egezaako okuba nti ekwatagana ne Bobby Wine
basobole okuba nti bajjako President Museveni era nga amawulire gayita nti abasiyas oba mu America be bagenda mu maaso n'okuba nti bafaaninga movement ya Bobi Wine oba eya People Power mu Uganda. Nawe wetwogerera jukira we twali tugenda mu election mpola mpola. Yes, bino byavaayo ne byogerwa. Bobi Wine n'asooka n'agamba nti yagenda mu maaso n'okuba nti alinnya egere President Museveni gye yali ayagala oba gye yali asaba obuyambi ng'era kiraga nti takyasobola kuba nti akozesa sente ze yali akozesa kugula byakulwanyisa n'okutta abantu oba like okuba Bannayuganda tiya gas n'amasasi mpola mpola ng'agamba nti gye yali ajja sente yagalinnyayo dda mpola mpola. That means nti Bobi Wine yes okadda America ba Bobi Wine wano nno kikulaga nti n'abaana ba Bobi Wine during elections nga tugenda mu elections Jan 14 bagenda maaso n'okuba nti bagenda ebweru w'eggwanga era nga twalabako FBI ekitongole ekya America ekikeesi ku katana n'amagye ga America nga gajjawo abaana bano ku Dubai airport mpola mpola nga gabayingiza plane endala kubatwala mu America. Twogera abaana bano bali mu America mpola mpola. Now getufunye olunaku lwa leero agatalinda Babi Kyagulanyi nabwe kityo alinyemu ogwanguwa akuttemu ebyanguwa era nga wetwogerera ali mu America nkiddamu lubadde olunaku lwa leero ku macacaca Babi Itungo Kyagulanyi asobodde okuba nti akwatamu ebibye n'agenda mu America era nga wetwogerera Babi Itungo ali mu America. The question is lwaki Babi n'abaana bagenze mu America. Tujjukira nti it was 1980 President Museveni yali agenda okuba nti amamulako government ya musajja mukulu amanyikiddwa nga Sir April Milton Obote yagenda mu maaso n'okuba nti yes Sir April Milton Obote oba Dr. April Milton Obote omusajja ono President Museveni yagenda okuba nti amamulako yasooka nakwata mami Janet Museveni namutwala ebweru w'eggwanga era abaana bali mu Sweden mami ne Mohos n'abaana abalala abo Natasha bagenda mu maaso n'okuba nti benjoyinga obulamu mu Sweden nga taata waabwe n'alwana era nga bwe bawamba Kampala abaana bano ne mama waabwe basobola okuba nti bakomawo era nga mami Kataha Janet Museveni yafuuka first lady. Wetwogerera tetumanyi oba Bobi Wine kyagezaako okuba nti akola. Jjukira nti mu kusooka byagenda bwe biti Uganda tetumanyi kiddirira tetumanyi kigenda mu maaso naye ng'ate twawulira Bobi Wine yagamba nti Museveni tagwanidde kuba ku ntebe neguba mwezi mulamba era ng'agenda mu maaso n'okuba nti awera okumumamulako. Simanyi Babi okugenda mu America agenze kula kyekituufu agenze kulaba abaana oba Bobi Wine nga bwe yagamba nti plan A paka ku Z yakujjako Museveni ng'omusajja ono kyamaliridde okuba nti ajjako munne. Owai Bobi Wine ayinza okuyita ku Besigye. Bobi Wine ayinza okuba true opposition leader nga bwe tubiraba oba naye atukyamukkiriza. Ngenda kusaba ogenda mu maaso n'okuba nti oleka opinion yo mu comment section naye nga agenkuwa gamba kyaliwo nti Bobi Wine omukyala we amanyikiddwa nga Babi Itungo agenze dda mu America kuba nti oba adduse mu ggwanga. Ensonga lwaki adduse mu ggwanga tetunaba kuba tugitegeera naye ng'ate wetwogerera Bobi Wine waali agenda mu maaso n'okuba nti obalyawo akola emirimu gye. Bibuuzo bingi ebiri wano. Tujjukira nti yesi yasoose abaana ba Chameleone naye bali mu America ne mukyala wali mu America paka 1000 twebuuza ebigendererwa by'abaali abayimbi okuba nti baddusa family zaabwe mu America. Movement sije bagezaako okukola are we safe? Jukira America yavudde newoninga Uganda ne bagamba nti bawadde nakumbale bubazi okuba nti bavuddeyo. Mukulembeze wa America aliko n'ekibiina kyekyo ekyabadde ekibiina kyekyo omukulu Biden tumanyinga ab'entalo. Kyova olaba Barack Obama bwe yali konga afuse president yasobola okutta Abafirika banne okuli ne Kano Mwama El Gaddafi mu kisanja kye yagenda mu maaso n'okuba nti amutta. Now tulaba America eronze omukulembeze omulala
asobola okuba nti oba oliawo atanula entalo mu nsi yonna. Tulaba Uganda esongeddwamu olunwe. Abazungu bano balina tendensi ey'obubbi, bakozesa abantu ab'enjawulo ogezaako okuba nti bateekawo olutalo babbe ensi oba ebyobugagga by'ensi eyo. Ojjukira Libya eri ku bunkenke, Uganda mwakazuula amafuta, mulina golodi, kati ate mwafuusa target y'Amerika. Jjukira ebyobugagga byonna mubikwata mubiwa China. Ani atunda Uganda? Museveni oba abamuvuganya be batunze Uganda. Munampulirira bampita Ntambi Kimso, Rich Boya, Maxud Junior. Mwebale kwanti mutambula naffe, mwebale kwanti mutwagala. See you.